birthday, Joseph. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Joseph. Happy birthday to One, two, three. Baffe aba Ivy Properties eyo company yaffe tugula amataka tutunda tuzimba era ekyo kyekigenda okumpaliriza okuba nti omwaka guno maliriza ebyabayimbi mpumulemu emyaka nga 5 mala okutereeza omulimu gw'okuzimba n'okutunda amataka kubanga nagwo mukulu mpeereza ekimala mu bayimbi guno mwaka mpumudde Facebook yange social medias after December tezijja kuddamu kubaako bintu by'abayimbi. Abayimbi mbagala nnyo naddala abayimbi abazze wano John Black Acidic nina abayimbi mujje kwano abazze wano lwaleero nina akalabo kammwe nina bateekamu ssente abayimbi ng'oli muyimbi jangu wano nkoze n'abayimbi bangi mu Uganda omuntu gwe sinakolako naye bali basatu nga bamanyi okuyimba nga bamanyi bali basatu. Shiba sinakola naye kubanga akola ne mukwano gwange Jeff saagala bwagazi kubayingirira. Then waliwo omuntu gwe sinakolako naye ye president waffe sinakola naye kubanga ali busy naye oyo yajja kunzija mu retirement gye nkoze olwaleero asobola kunzijayo. Sinakola na bebe kulu lwa politics abo basatu besikoze nabo. Abayimbi benkoze nabo bangi ovudde ku musala gwe tubawa buli kimu kye tubawa n'ebirala. Abayimbi bandi bemanyi bebazze ne promoters abalala ne babasula ne ku kkubo omwana muwala bamusulako ku kkubo ne musuza for 10 days naye kyewunyisa saafunye message ye neemu kujja kuŋŋamba nti Jose happy birthday. Ekyo kyanyizizaamu katono naye abayimbi benkoze nabo mwena bempise ne mutajja ne muntapa message Mukama ababeere. Ngenda sigala nkola n'abayimbi batono mu nsonyi ngenda boogera. Ngenda sigala nkola n'omuyimbi gwe bayita Rwema Namakula. Ngenda sigala nkola ne Julian yampadde aka message naneetondera oba atagenda kujja wano. Awo babiri bonja kufa nabo. Buli muyimbi yazze wano ajje wano bane ndi ku retirement okuva no December nga 2 ye event gye nsemba okola kubanga nfuuse busy nina okukola ebirala emirimu gyonna gye nteddemu ssente nga sinnagimaliriza. Muganda wange Uncle Daniel alagimaliza naye nze nkomye awo nkoze for 10 years nga ndi bayimbi naye nyinyuse ekintu nkigadde ngenza okukiggala nga nze promoter asinga mu Europe ekyo tebaba akiwakanya. Sobodo okolako omutake nga nkola n'omwami omu badde nsambula nawe ettake jangu uko wano nse kulabe nkoze buli nsi yonna ntambudde naye mpuli ekintu nkituusiza we nkituusiza ate akati nkakowasa abalala batandikirawo naye nga bwe ŋŋambye njasigalamu nkola n'abo bokka be nafunako Oluganda kati bwolaba mazima manager musajja naggaga ali wanaze obuuka bumutawaanya manager wa Rema kati lwaki stopinga bamunja kukola nabo ye abasigadde bambite munkubira ekintu nkigadde ngenzo okugala ekintu ky'abayimbi nga ndi number 1 mu Europe kubanga buli muyimbi nkozeeko naye ate si ekyo kyokka nze nasooka okukola mu ttake ntambudde mu Europe kwegamba ndi mutufu okukikwasa ate abalala then nange ndabire ku famire yange so si mutima mubi nagadde nzije Uganda nangirire nga bwe mpumudde ebintu by'abayimbi mbayinako omukwano mungi bakozeemu ssente bagadde bali bagadde balivaayo ne bawugira bye mbakoledde naye fonna wenowumula kati abayimbi abazze wano njagala mujje wano mukulu nkuwadde ennyonyi nga ya December nga 2 jangu oyimbe Moshu ali wano yemujulize bakuwe visa ne bakupa oyimbe ku bantu beerana kubanga ozze n'obeerawo nompagira nga tojja nkola nali ono mwana muto bakange mbagagemu ninga mtamivu etabiro lya lavu linzunza obulamu bugwawo gatonna bakulabika
agenda kuyimba enyimba 3 tonight naye December nga 2 jangu yimbira abantu be Royal Regents kubanga sagala nnyuke nga bamusi bayimbire John Black amutute eranda emirundi 2 naye December bobo ino obudde December jangu oyimbira abantu bo nga mumaliza yesho je ngenda okusembyayo okola mu bulamu bwange. John Black aliwa simulaba John Black kireva je abasooka kale kireva je John Black John Black ankoze naye ebirundi 2 mu London ngate lwajja tujjuza naye because nsazewo mpumule kamba bulira abayimbi be Uganda okutegeka ebivulu e Bulaya is gambling ate bo mwalo funa sente sala nzie sente za properties no zenkola nzize mbayimbi mpumude naye John Black bakuwe work permit bakuwe ticket bakuwe musala ojo yimbe enyimba nebezina batano osibule because nkoze nawe emyaka gyonna zena kuwe ennyonyi ensooka bakangeemu katono omusajja ono maani wa maanyi nnyo omusajja yasooka kunnyisa ennyonyi eye UK sigumusa ebiri bambi yankonsiima era nzikiriza nkuyimbireyo ku kayimba ke bayita Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. I love you. John Black ankwebaza Uncle Dan n'onsonyiwa abayimbi December bajja kuba banjiko n'abantu b'e Bulaya bakeereko bana bato bange njabadde bajje bayimbe kuba kyekikulu kyensembyayo okukola mpumulemuko nsobola okukola emirimu n'okulabira famire yange. Kireva gye yolwedde ali ku line up era tumulanga ono muganda wange abadde amaze emyaka tayimba bayira ovedese olumala ekivulu ky'e Bulaya nakuwayo akamotoka kukwaka motoka wayimbye eddane batono nnyo December bakulinze ekivulu kyaffe Uncle Dan kumpi kiri sold out omwana ono atunze tiketi nnyo Kireva nkwagala nnyo ove December ojja kuvayo ojja kuwa akamotoka bwe naba mulamu so wayimbye dda bakangeemu katono nnyo ne nkute Bampalana buwalanyi nze sibawalananga nawe tobawalana banyiiga bunyiizi nze sinyiiganga ate kyo kibanyiiza omukisa mpewo ne bw'okola otya ne guzibirwa kubo eyali ku ziro jobsirika gambya kamotoka njagala mosho mpeyo omuyimbi we yayimbye anyimbidde kajje wano tanayimba ajje wano tabadde ku line up yaffe naye zino sente ono muyimbi waffe nno Moshi ali mu yamulanga Moshi tabayimbi bote banatuuka kujja Bulaya wangambye tewalaba wamu ku time naye nsaba ku sente zange buli aze ku pate yange bano abaana bajje bayimbe ku mukolo gwa Semakula event ya Semakula myaka 6 naye sente weziri bajitu batuyimbiremu katono bakangemu so abantu bakangemu kati n'oluvannyuma tugenda. I'm your soldier, I wanna be your soldier. Yeah, mwambale kombati, gemwereke yo kumabali. Mufune kombati, tubere wa uo kumabali. Let have mercy, Ronnie on this one say na na. Yeah, my name is Ronnie. Nzanyo, muyimbi wafu amanda, wadde nditayali nze. December 2 Moshi bawaya bali munja kusigala mbawulizaako nsanyuse nnyo okulaba Namulondo Namulondo buli akayimba ke yayimba buli lwema bajja e London nkola naye kubanga mukwano gwe nnyo ate ono sister wange afaayo okulwanya brand yaffe so December tugenda kuba naye kusho ya misa Semakula babuzo katini nnyo banenga musanso okundaba amanya gange babisetiplin Namulondo nga 2 December endaba e London Uncle Jose neyanze nnyo sebo neyanze ge manager neyanze nnyo nawe okuzikiriza soko yinde mwaka yimba so wayimba touch me baby touch my body I see you wanna touch my body kamanyi oyimba Jose prema ya bantu afulumye dikko Abitex ngenda kusibuza muganda wange omupromota zino zabasinga mu Uganda ababuuzeeko
n'enkiddamu nga 2 December nditayalinga obutaddamu kweyingiza mu bintu by'abayimbi. Sigamba nti sibaagala naye nkoze kyekola kati kanti abamawulire abakozi kisobola mwena batwala mulundi gumu Bulaaya naye kyenategeddeko kyemmanyi mpolampola bijja tambulanga mpolampola naye mwite kusaidia iView mulwane nnyo okuwagira kampani yaffe ffe tusinga okutunda amataka mutuwagire that side then tujja kukolanga nammwe tubateeke ku bapromoters abalala babatambuze. Uncle Danny waali wano ye wali ajja bimalanga naye nze 2 December after 2 December munyambe nenyala promoter mulikendeeze mumpite property master nakyo kikulu mbegayiridde nnyo mukulu ono kababuze kira tube nga tusiibula abagenyi. Ekisinze okundeeta olunaku lwaliro sibadde wakwogera kwasimu bulungi naye nze okuva edda nedda neegomba nnyo promota ategeka ekivulu nga taliiko zeero si kyangu kumusinga. Erinnya lye bayita Jobs Link mbadde ndiwulira nnyo nga njagala n'okukolako ekivulu mu Royal Agency naye omazeemu nnyo amaanyi mbadde ntudde wali n'ogamba nti owummudde. Ekigambo ekituufu nze njagala nnyo music mbadde njagala nakkaaba kubanga obadde oba nnyo abayimbi ssente. Lumu nali njagala kuleeta omuyimbi wange nga sinnabakwawukana naye nebabaako erinnya lye baleeta nebaga nti nedda Jobs Link ye mutuufu. Simanyiiyo promota atalina zeero ebbanga lye mmaze mu music industry Jobs Link tabadde na zeero yonna. Era nze mmanyi olina ekikunyiizizza n'osalawo omulimu gw'endongo oguwummule naye nze mbadde nkusaba wali badde at least mu mwaka ng'okolayo concert mutwalinyize mangu kubanga nze okusooka okuwulira wankudde essimu ng'omuyimbi agaana okugenda alien skin kamwogereko wayogera ebigambo nzijukira n'amaziga ne gakuva mu maaso n'ogamba abbe nkolera ekintu kimu genda yogera omuvubuka oyo erinnya lyange ligenda kufa sifa ku magoba natambula mu mmotoka nga owaayo oli muwagizi wanigwe navuga emmotoka neŋŋenda nenyonyera omuvubuka oyo nakkiriza n'agenda nempulira nga nkwagadde badde nkusaba ekyo kirowoozeeko kimanyi olina ensonga lwaki onyiize okuga nti owummudde kubanga teriya asobola kukoowa amagoba n'ogamba badde nkola nnyo amagoba naye nga kooye. Nze ku lwange ng'omuntu alengera ewala abayimbi balina okuba nga mulimu abatono abakunyiizizza ate ne balemesa abalala okufuna omukisa okugenda ebweru. Mbadde nkusaba Jobs Link nze muno mu Uganda siinayo promota yonna mu Uganda yenna gwe neegomba. Nali neegomba manager wali omuyita Donny King yali amanaging wa Mike Tyson oyo gwe nali neegomba mu nsi yonna mu Uganda mu nsi yonna mu Uganda siinayo promota gwe neegomba naye bamenta bange bali ba Pride Productions naye mbadde neegomba Jobs Link. Sikuulirangako zeero nti Abitex ennongo yamusaze teyasasudde bayimbi bajjo teyasasudde bayimbi naye sikuulirangako zeero yonna. Mbadde nkusaba kula music industry n'engeri gye badde oteekamu ssente nga abayimbi baffe abeeka mbadde nkusaba okirowoozeeko tolizayininga. Nze okyogedde manenya akaaba kubanga ate nga ndi musajja mukulu nkaabakaaba nnyo nambe sigenda kukaaba. Jobs Link mbadde nkusaba wankubirako okukooma nze saagala kulinnya nnyonyi waŋŋamba abbe nkuteekemu tiketi ojje neŋŋamba buli bwe ndowooza ennyonyi beefunamu obuzibu epaakingawa tukola saagala kulinnya nnyonyi. Mbadde nkusaba era nduuza tiketi yo nagigaana saakunyooma sigaa nti sente sizirina naye nagaa ennyonyi beefunamu obuzibu nga boobeera mu lwere emmotoka n'epipira n'ogamba kiki ekibaddewo ennyonyi beefunamu obuzibu epaakingawa kati saagala kulinnya nnyonyi. Nva kazindaalo nga nkusaba sijjajja no ku mikolo naye wampereza ka message nga nina okubeera. Mbadde nkusaba olowooze ku kintu ky'okudesigninga tugenza mu properties kirowoozeeko at least mu mwaka obenga okolayo concert eno. Jobs Link osigale nga wabweru tukwatidde bendera. Mwebale nnyo mwebalire ddala enkuuka tobongoota 31st ate Jobs Link yagenda okunteekamu ebisente enkuuka ekwata omuliro onaawulira iView nze nkyali ku Jobs Link. Mukama bakuumi.
webale nnyo muganda wange naye kisi tewali muyimbi anyinziza naye olwa famire yange nebyenkola ebirala just mpumuddewo omuzi naye manyi somewhere tujja sigala mu mpola naye ngaekituufu kiri nti ebyabayimbi ndi ku 2 December mpumulemuko neyanza nnyo neyanza bagenyi katono nnyo ssebo mukama waffe tusaba owase tuwe embaga mikono gye tukyaliwo weeveemu weegezezaamu ekimala salawo owase nga tukyaliwo ab'Emityana we muli ab'e Kasanda we muli ab'e Kabulubuutu mugambe mwanyinammwe awase tokyalina kyolinda weetuli twagala ekyo nakyo kitugambe nti nja kuwasa tuwe obudde ffe ebirala bitulekere sebo tweyanza ege neyanza siyinza butakanyigako mba nkuyisizaamu amaaso embaga eri mu kkubo kubanga bwe mba sigiwasizza mu myaka gino egiddako ebiri oba oguddako mba neeryazaamaanyiza naye abasajja wano abayinza n'ogimpasiza balina ssente njala okwaniriza okuddamu okwaniriza mwena bali wano nga wonole butannagenda taata jangu wano kagambo kamuko kataata taata agenze bagenze ibunoze echansi yo kajolina okubako wano nga wonole butannasitukala kugenda wonole omukwano gwange taata ne taata bannange omukama mulungi obudde bwonna ku kaseera kano munda yange mpulidde essanyu ppitirivu olwa Joseph kubanga abantu bonna bentunuulidde wano bazze ku lwa Joseph nina muli amazima essanyu mu mutima gwange kizibu nnyo okuliraga naye byonna mukama yabigera Joseph weebale okuba omuntu omulungi ekisinza okunsanyula nti ate ne Bulaaya atoerera oli mulungi nnyo ate nzize wano olwaleero nfunye n'essanyu nabamu badde mbalaba ku leediyo mwami nsereko mulaba kumukundi ku TV nabalako ono Kayemba namulabako nga tuli Kabulubuutu n'abalala bazze bangi naye nga mu butuufu ebigambo ebyokwogera bitono kujjako buli kimu kukikwasa Mukama atuyambe tubeere mu ssanyu eryo buli sayidi yonna mutabani nsanyuse okulaba ng'oleeta abantu bano ku birthday eyo ey'olwaleero bano bonna bazze ku lulwo naye era nnyina essuubi singa obadde tobaagala nabo tebandizze mbadde njagala musigala n'enkolagana eyo era ndali n'eno Mukama mwena abakume mu ngeri nga ye bw'ayagala awona lebo ngenda kutuma kaka webale nnyo ngenda kutuma maama ayina charity maama yatuwadde ekifo kino babi omungambire nti charity yenteddemu obukadde 2 ankodani jangu wano ankode ogaba nnyo sente mu charity maama w'eggwanga mwe akasente mu charity ye bambi agaba sente mu bantu abanaku nekyewuunye yatuuka n'oziga bakusomero gye nasomera nga ze simanyi so ono lebo obukadde 2 obwo bampeere ogende mu charity bubeereyo ne ankodani wona agenda kuba ku kyagamba bayingira okutambula ne ssente ng'onyiizeemu gye pound sente charity ya first lady atwale pound 10 aguddewo account tumereko mu ngalo aguddewo account mwami Luge ankodan sebo tweyanze waba oyogera nga otaddewo yakwongereza mosi jangu tuwe ku mama charity sente za charity ayina charity gyatambuza yagitwala paka gye nasomera ayamba abaana abawala naddala abawala batalina kasente kale bemanaze mu kifo kino bwemba sitedde kasente mu charity ekiba kibi mosi jangu ko wano tulabe ekikyoteeka mu nsawo ya charity atisi banenvu wano nga nteddemu obukadde tekemu obukadde 5 Edwin oliwa Edi jangu wano sente mu charity ya mama yamba abaana abawala mwaba abaana abawala mulimu ne baganda bafe bagenda ku ssomero gye nsomera mu nsawo ya charity ya first lady moshi ataddemu atwadde emitwalo 4 aguddewo account n'emitwalo 4 Uncle Dan Luge
atuwadde pound 10 ate Joblinks atuwadde obukadde 2 mu charity ya First Lady Mama Itongo. Wamedi wali medi we London naye jangu wano wawo oli medi. Edwin sinakula. Sesanga aluwa Edwin. Jangu teke mu charity ya First Lady. Tumukwatizeeko. Webale nyosebo nange nja kutekayo pound 10 n'okuyambako charity yo capacity build. Webale nyemedera. Basebo tweyanziza okadde 5 buweze. Ukyabulako honorable kozi otya gwe. Gwe mukunganya. Wawa omuntu yena nga avudde ku ofisi yaffe ya IV Properties jangu wano. Ng'oli mukozi ku IV jangu wano. Ng'oli mukozi ku IV jangu wano. IV Properties yangu wako okwekire obeeyo ng'omujulizi nga IV wa sente. IV Properties kati watandika ni IV kuwola sente tugula amataka tugatunda katuzimba mukulu charity tuke mu kusente habi bana bakulu mugere sente zitino okuteekamu ziri zange omuntu kale IV charity ngenda gisanga emitwalo 10 asooke nkweka emitwalo 5. Asante tweyanze IV Properties. Yes, IV Properties. Tugudewo account yaffe n'emitwalo 10 mukulu abaddeyo emitwalo 5 nange kampe emitwalo 5. Abajobu zirinki bagenda kujizaawo tuweze obukadde 5 ija tubulya balance meka abajobu zirinki nja bakubira essimu bajizeewo obukadde 5 bugenze mu charity. Lwaki charity eyo njagala mu Uganda yonna yatuuka ewaffe gye nasomera nga simanyi sikandi nabasindikayo naye nakiwunya okulaba obufaananyi nga bw'abaana b'ewaffe gye nasomera ewange lyeri kasana mu kyalo kitegeeza bambi batambula nnyo paka ye wansi. So mpulira nga nandagadde birthday yange wadde futulidde tunywedde naye eri abaana ng'essaawa eno tayinza wadde okwetuusaako kapaadi bwe kati omwana omuwala kati bwe kiba nti mama kyekyo kyaliko njagadde eko so abajja obuzinga bagenda kujuzaako tubuulye kulako meka tujuzeeko okay n'obubiri zino 45 5 tubulako obukadde 2 obukadde 2 mu emitwalo 5 bwa Jobs Link UK Limited yegaba mirimu. So sente eza kabaasa injo katwalo kamuwe abadde wano nga wakwogera naye ne tulwawo ne president bannange yabadde wano atulina entajja twamugambisa 9 alinze paka 10 kitundu president w'eggwanga n'agenda ate nga mukwano gwaffe naye kasa yabaddewo mwebalenya waliwo watuwa ku sente tuteke mu charity ya First Lady jangu enena pledge Kim Caring Hearts. Tumejisayo moyo. Aluwatu wadde? Ela. Sunday Manala ajja kubawa 1.4 million within 14 days. Sunday Manala bote bokoze. Sunday Manala tuwe namba ya simu Kim kwate namba ya simu ya Sunday Manala wataita sende muteke ku CBS. Aluwo mulatu wa sente teke mu charity ya First Lady meka mama w'abaana Sunday Manala wanje akoze bwati tuwadde meka ekolo muzindalo nze nginawo emitwalo 5 ewanga wesimukwenzibajimbe waba tewali njazireeta ku mande zikwase mami Honorable Kayemba omwanika jangu eti namba y'essimu balekeke sente ezo Honorable kuboteeka ye mwanika ate Honorable ampeereyo mbaziteeka kwa Honorable mwana gwe mwina ebyemmwe bino ya first family mbula yanya abaza nga muyimbe nga leo naye mwe mukikola mutyeyo no mwe mweyagala nga Adamu ne Hawa nze negomba ekintu ekyo nyono nze naye kiryoka I'm gonna try
era kino kye bayita last chance nze guno gwe mulundi ogusemba bwebigana sibidira manager wo amaze emyaka nga 3 yansaba ntwale London naye mbeera bize ne timu tubeera bize tubawa time tubeetegereze naye wenkulabye ngozesa kusaabayise nogajuze tukwagala nnyo tewali nsonga lwaki sikuteka mbukadde butaano nojoyimbira ku bantu beera ndani so oli omu ku bantu passport yo giweereze mukulu Moshi ojobayimbireko Desemba kimalirize nga ati simwe mbakoze eki mbakutteko ani azibuza baweddeyo abayimbi nze bampita Power Kid era nga ndi musanyufu nnyo ekirooto kyange kyali kya just kukulabako bulabi naye kireva gye yanzikiriza nenzija naye nenzija nenkulabako era nenkuyimbirako kinsanyusiza nnyo nnyo era nensalawo nyembemu kana akayimba kange kenakubamuko naye nekireva gye amaaso kati bagakanudde ekituufu kati nze ngaludde kye bwe bankoke maamidde pawa bwe gaba magye galudde gwe kambalage ebyengaludde mujja kikakasa nze dokita ntambula kirasita nga pasita abaana bageto guluno nja bata pawa ndi mugumu nnyo nga tulakita nendera waggulu nga helikopita. Happy birthday to you, happy birthday to you. Bami badde musanyufu okujja wano yanze okulaba naawe oli omu ku batugenda otambula nabo oza abayimbye babadde beewo wayimbye alakumbuza kutubuza amanya gange ze Tsunami Big esebo mukulu Jozo watusindikidde akamesage ne Sky Soldier era wakuba nti wadde tetunafuna mukisa gwa stage naye nga tugenda nabisobola ddamu beera mugumu pipopo wamajego magumu beera mugumu tuli mabega ogeto ngomo beera mugumu atabisobola tuveemu ffe tuli bagumu kana akayimba kamuze yafuumukevu kavudde mbabanda bageto bewasaako enkovu itake wafuuka kasente buli omu monyeevu nga happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Jose, happy birthday to you. njagala mwebale nnyo abalala besokeddeeko mujja kuntuukirira Jose Lord Anthony Matoke family okuva Masuulita okuvaawa tuyogera byalo byotumanyi atwadde emitwalo 5 tugenda kusala keeke ya birthday